President wawe atambula n'obubaasa nga buwa abantu mpaayo mu byafaayo kaabamini yali teyasoma nga buli kukido nga buli kukido wagirako wali gundi nkwadde simanya abakimbadde kati namulabe we yavudde eno kuba ghetto yayingidde mu kirombe nasinkana omulombe n'oli omulombe yabadde tamanyi kulomba yasigadde mugambe sebo mfune 13 naye namugamba mfune 2 nalowooza n'atakolerawo budget omusajja owe yabadde kochi kubanga omusajja ngaze omulaba atambula n'amabaasa kati ajja kubalumba ne mu nsuku eyo wabakugaye nti omukulu yazze mu lusuku ng'oli eyo mu kukola bijanjalo byo akugambe ate bantu oba teyegulumiza genda ayingireko mu kibuga olawo oba onooyitawo ogamba nti agenze mu kirombe n'akasente ku kido n'agenda mu nsuku nga bw'ogambye mu nsuku anaatera otuukayo tannagenda nti agenda nakuvuga boda ajja kuvuga ne ku boda abagaye banendi nammwe oyo aba president ojja musangako ne mu katale k'owino ng'atuddeeyo ate wantu wabansi bati abantu obaavuwazizza obatutteko ebyabwe otaddewo akabinja k'ababbi eggwanga lyonna balibbye balifenkenyeza lyonna liweddewo people hopeless era naye Museveni is so much worried about Ugandans kubanga tamanyi kiddako mu 2026 abantu bamugamba protest vote is not about protesting omanyi mu 1998 Museveni yesimbawo mu kulonda okwaliwo ne kigwe babba akalulu obote bwe baali babba akalulu bakabba ku Semwogerere n'agamba nti ne bamuwa amagezi nti tewakite mugenda mu nsiko kulwana Semwogerere n'agamba nze ngende mu nsiko nzita abantu baffe because bano bannayuganda tubattira kibikoze olwakalulu Semwogerere n'agaana bano ne bagenda mu nsiko Museveni ne munne mbuba protestinga vote ne mundu n'ayingira protest vote ne mundu n'ave waffe nakaseke mu Luweero ng'aleseeyo emitwalo gy'abantu egisuka mu 8 nga bifu. But again, my question was honorable. Nti bw'olaba bino byonna President Museveni byakola si ye president gwosobola okugamba nti yegulumiza nyali yebanga yali yegulumiza dda kati yegulumiza dda alabye mu biseera bye by'oluvanyuma akomawo mu ekereziya y'abantu agamba akulupa naye ne bwagamba akulupa emirundi 10 fa abakirisi tugamba akulupa emirundi 3 ono naye bwayogera emirundi 10 buli omu atunudde eri amugagenda akulupayo gikolera eri gy'obadde ng'obeera bwatya kati ngaba n'abakyala tewali those are poor people, those are peasants beyafula abaavu abankusere mu nsi yaabwe genda omubuuze bwe yali ajja wano yalina kaki as a head of state akulage amakage we gaali mukwano gwaffe anti kati bw'oba osaka abo balabika baabadde baganda omanyi wano abaganda bw'alaba gwanajjamu akantu ne bw'aba takwagala akukubira eŋŋoma n'akuba eŋŋoma bw'osuulawo ky'osudde ng'agamba kano kavuddeyo kaakati abo boolaba espiriti yaabwe yabadde esanyusa etya bamwagala oba yakusaka kuba ebiro byakati aliwa bano be bagenda basomba ne basomba simanyi batugyewa mutwalo abantu abaavuwaziza kati babasombeyo mu badisitulikiti babawo omutwalo mulamba can imagine omuvubuke gwe wali badde onoonyeza omulimu omuvubuka gwe wali badde oteerawo future n'otandika kubagulirira bugulirizi kati mutwalo okusobola okujja kunanka kulaale kati njagala kuwa ekyokulabirako kyenkubuuza bino ebibiina by'opposition olabayo gwe bigulirira sente okujja kulaale ndaba bantu nga bangi kati ono abawa mutwalo patronage tewakyali ayagala na kubalaba era nabo bakimanyi nti ensi bakyaye batambula ne zikadwasi zaabwe zara PG batambula neki zikadwasi zaabwe kadwasi emundu zino ezikubirawo singa oli oba akwekanze kadwasi bazita kadwasi zara PG majegere zibomba buli walaga abane bomba kajegere zaabwe tezibava ku mugongo ne bwabazze ku kereziya ne kajegere ye kadwaseberawo anti kadwaseberawo ng'agikokinze buli kaseera kakati era ne bwaba anajja mu kibuga amakubo gonna bagaggala kakati eyo yonna gy'agenza akyala asinga mugezi nga asoma ebyofuzi ngaffe kuba ffe tubeera ku ground ne tusoma abantu ne tusoma nti bo bano abantu bano balowooza ki yali badde akola script number n'amanya nti well tukuzeeyo mu bantu bano naye kakati suubi kiri etusobola okubateekamu okubazengulu kubanga kakati mu biro bino Museveni ne bwakwata ekitole kya golodi n'akikuwa ewaka
omugamba teekaawo ogende abantu bakyaya abasajja bano bakimanyi oba bakimanyi oba basajja bano bakiraba n'otuuka mu byalo eyo yonna abantu bafudde bankusere ne babakuŋŋaanyanga mu bibinja mu biseera by'obufuzi ne babawa ssente simanyi bano abakyala tubaagala nnyo abavubuka tubaagala nnyo simanyi bano baatisano simanyi bano bagoma ebyo omukulembeze si byakola omukulembeze ateekawo systems ne ziba nga zikola naye waliwo kimu kye yansanyusizaako yabadde ayogera eri abeewakiso yabagambye nti mwalonda ababaka ba palamenti n'abakulembeze abalala abo balowooza ku musaala gwabwe owulira sebo omanyize engoberera gamba abo balowooza ku musaala gwabwe era mmwe temulowooza nti waliwo omubaka wa palamenti akufaako oba kansala akufaako oba jamaliwero C5 akufaako balowooza ku musaala gwabwe kakati bwe bw'okimanya nti no balowooza ku musaala gwabwe ng'ababaka ba palamenti ate gwe mwenyini ovaayo n'ogamba nti ababaka ba palamenti bwe mwalonda tebalondoola owulira sebo ku musaala gwabwe gwe nga head of state kyokola streamlininga institutions ezaali badde zisobola okuyamba okwempawalinga community twamubuulira wano nti ukwata obusente n'obugabira abantu tewali kyogenda kukyusa genda okoppa enkola ya mini gye yakolanga okulaba nti bannansi ab'empawalinga nga naye these people empowering majorly foreigners. The foreigners in this country are more empowered than the indigenous people here. Kati kije bali badde bakola tambula mu byalo kola ripoti basibulo bagambe nti agrupa ngenze ngalino lyali badde lyanunulwa. Museveni had no competitors. He had pretenders in the competition. Mu biro bino bye tulimu batwaina Dr. Kizza Besigye bakubya Dr. Kati nkugamba mu biro bino mu biro bino Museveni abadde talina aba competitors mu biro bino abadde ba hypocrites abadde ne banne be assigning okubeera side eno era fe tubadde hashi nnyo gye bali abamu ne mulowooza nti no tubawala na individually naye twali tubagamba to act principally. Kubanga Museveni has been very lucky nti yekayo omuku bakulembeze abasanga bannansi nga babongoota ne babakira ddala. When Museveni came to power, yasanga people were snowing and they slept. Era kati mu biro bino yakozesa omukisa ogwo Museveni mwamuwa obudde bungi yakozesa omukisa ogwo okwegaziya mu buli kimu. Neyegaziya mu byobufuzi neyegaziya mu byenfuna ne mu mbeera y'abantu na creating his own opposition naddiranga okuteekawo okulonda nga si kulonda naye nga ateekawo ekyefaanaanyiriza okulonda nga kati bwe mulaba bwagamba kuba ku mulundi guno why is so much worried adiringa n'abantu kati abamutegeera kuno kwe kulonda kwosanga president nga agenze ne mu kirombo okunoonya akalulu Inkambeti atambulira mu birenge nyange akiriddere mu kirombe abujo wayo funa meka mu butalajja mujja musanga nga akutte n'eddobo ku nnyanja nga ayimiridde waliwo balobera kasulubana naye nga atadde yeddobo mujja musanga namwe abookya amanda nga akomyewo mbwizi pretending to be part of you. Kyeyajja nakyo mu 1998 bwe yajja wano mu 1998 he knew what the population wanted. Era he was a people's president. By 1986 yali president w'abantu. Naye kati yafuuka president w'akakundi. President w'eggwanga. Nati nkugambye kyenkugambye. Kyenkugambye nti luliwe yajjanga yabonganga nako ku kkubo. Nabongako ne olwaleero we bakulaba osemberede bekyasi ne bakubirawo emiggo yagala kutuka mukulu ngapa utomle ngabonga anti nkugambye abonga wa bamala kwaza nanda weya ne bagalo jijja munenga tone baga kati mubongeko ne luli by then yali atambula ne Serwanga Lwanga
na jayo mukono awubire ku bano namugamba ki we bajja kukuba abasajja ganti no kati nazizza musango ki kati olwaleero ne bwaba atambula mu bitundu byanalaga zonna enguudo bazijjuzaako amagye paka wanabeera n'enguudo eziridanyeewo ne batandika ne mundu z'enjegereyo waggulu ku miti ne baddeeyo nomuga nti nobabuuza nti mufaaki kakati mu biro bino oba njagala kwebaza nnyo ab'ekibiina kya National Unity Platform mutulaze what leadership is all about. It's not about money making nga wekibadde mu opposition eno tulinayo basajja babadde nga baludde nga bafuweeta oluzungu nga babeedeyo ne beekyanga ali n'ogamba leero ntuuse mu nsi ensuubize kumbe bano ba agenti booli akolera oli mu wrestling babeekuba wrestling bamala kweteerawo mifaliso DP yabaddeyo ate mu iPod FDC yabaddeyo kati oli owa DP agikulira agent wa state no but Mao is an agent of the regime. He purports to fight president wa DP anti nze nkugambye president wa DP agent wa NRM kakati tulina n'obukundi buno bwonna obulala Museveni bwajja ateekawo abamu badde temunnamanya sometime back tewanayitawo na mwezi mulamba Museveni got 30 billion zinaziwa bannafu ab'opposition era mugenda kubalaba ezigenda okulwanyisa National Unity Platform kino kyange si kya Radio 4 that is an allegation anti nkugambye kyange kati byenjogedde wano tosoose kumbuuza nti mbirinako obukakafu ngamba kino kya 30 billion kati kyenkugambye nti nze ngenda okuleeta ekintu kyange nga nkirinako bwino Museveni yaleese 30 billions aziwe be agent be abali mu opposition omulimu gwabwe agenda kuba NUP era target yaabwe obalaba tebalumba nkyukakyuka ya ggwanga. They hardly talk about change gye twetaaga. Their major focus is either on Kyagulanyi or National Unity Platform because it's what they are paid for. Mwina ba agent ba NRM mu opposition mu opposition tulinayo ba agent ba NRM almost 70%. Come again? 70%. You have about 70. Era balina obubiina bino obwowulira obubeera active mu biseera by'okulonda nga bibiina byabufuzi bibiina ki anti kati ojja kubirekegeera gwe tu not a kid nti oli mu kibaya genda olabe bali eno naye nga bakolera eri okyegedde sebo kyegamba bali eno ku saidi z'abanyigirizibwa gye bayimiridde naye nga bakolera bali abatunyigiriza obadde okitegedde bayimirire eno ku saidi y'abanyigirizibwa naye nga bakolera bali abanyigiriza. In other words kankwese kino ekigambo kyekyangwe nnyo. In other words they are the Banyampi standing with the suffering people working for the Banyampi. Okitegedde kyekugamba bali eno ku saidi y'abanyigirizibwa working for the Banyampi and acting on behalf of the Banyampi, but they pretend they are fighting for the ordinary citizens of this country. Individuals in some political parties, you will see how they do their own things. And Museveni facilitates them. Kati ku mulundi guno asanze abantu beebereramu abadde ekisooka akozesa coercion ne babatulugunya okuwambanga kati boolaba abaana bonna abasinga aba National Unity Platform abali makomera bateekako ebisangosango agenza okulaba nti ne babanaatemula ne bawamba ne bakola effujjo. People are determined n'akozesa ku kasente nga kalike nagambye katambula nako ku kido neeno mu bibiina by'obufuzi nayo alina baayita n'abawa ku kasente ak'oku kido. Eno mu opposition nabali nabayita nabakasente kako okukido nze munnange nze kubanga byoyogera oyagala bakugalewo webako obujulizi neva mpira jagamba gambya obujulizi ati nze nkugambye Museveni yakwata 30 billions of recent nas facilitating some opposition members to fight National Unity Platform majorly okulwanyisa Kyagulanyi buli step weri their agenda tegenda kutunuulira muntu wa bulijjo ali ate oba tuva tutya mu buwambo betulimu naye bagenda kufokasinga nnyo emirimu egikolebwa ku kibiina kya National Unity Platform. Kati ngono boolaba ono agent waabwe ali mu Democratic Party Nobert Mao yabazedde ekiwandiiko n'agamba bano baba tebeetaba mu iPod tebakkirizibwa na kukuŋŋaanya sente zisukka miliyoni 4
wamulabye oyo mao omayibo bamulumba nga yekweka mu tribe mubanchijjanya lwakuba ndi wagwanga gundi bule bamugamba ndikomawo kumulamwa tukulengera oyo nabadde mukamawo mu ande sinze nakubulirako wano nze sirina mukama wange mu ntambula y'ebyobufuzi ebyo bobadde otenda mbuno mbo mukama wo mu dipinze mukama wange mu politics wa Uganda yali kumulamwa ali kwala ali Kyagulanyi olidde sebo anje gwobaddeyo omutima gwo baje gubadde ze nakugamba atali kwala ali tobeera mukama wange tulina abantu bangi abajja ne bafumula ebigambo mu parliament ku nyimbe newa naye bwe nkulengera nga toli mulwala ali mbeere no bali nkugamba watugambo ozibirizaako eriiso erimu ng'enkofu y'omu kyalo kyewaffe Nakaseke ezibirizaako eriiso erimu nolowooza nti gombiga zibiridde tekulaba ezibirizaako bweti eriiso limu bweti n'esigala ng'ekutadde mulenzi zaayo n'ogiyita njega kati ekulaba osembeza omukono bwoti ng'oguleeta n'eryoke nezibiriza netunuza amaaso gayo gombi nti nkulengera kakati naffe wano tulina obubinja olw'erwa leero they have so much worried balumba NUP lwaki teyajjayo sente za lwaki te participating mu iPod okufuna ku sente wenzi jota chichi ekibagana okwetaba muntu mu activities za iPod. Is iPod still important? Is it still necessary? And finally, how much risk do you intend to face? Singa mummi bwensimbi eziri mu iPod. Pose Ike Musazi muganda wange muto oba muganda oba mutabani wa Ike Musazi. A youth MP to be Nakaseke Central ogambye kuoli jambo ndugu sibu Buganda youth MP Central region not Nakaseke Central but Central Uganda akalwa kabavubuka Ike Musaza Buganda region Central region yes Central region but Central region kale Ike Musaza jambo yagala bwa MP bwa Central region gaye kuoli owuliriza n'abantu bobona mwebale nnyo tukwagaliza birungi berere Ike Musaza honorable akalu kati brother iPod eyo eriso why don't you want to go there as an UP why no agenda kati dialoguing kakati bolaba nga ba member ba National Unity Platform ba defying commercialization of politics. But you've been taking the money. No, just why do you force me now? Why are you forcing me now? Kati why are you worried bwe nkugamba nti sijja kujja mu kipooli kyo kubanga most of the people now are agitating they are agents of Mr. Museveni in the opposition. No negotiating. The way they talk, you don't want their body language, even balaba bafiirwa supu. Kati nze bwe nkugamba nti sijja kujja, does it become a crime? Nti nkugambe sijja kwetaba mu kintu kuba Museveni anoonya bifaananyi. Nabano nti bannange mutulaba ne benvuganya nabo ntula nabo ku meza abanvuganya ne tulia pirao entula za photo moment photo capture era olugira nga ateekawo ka selfie wali eringa aweereza timutulaba bano benvuganya nabo waliwo kino bawo kirabe abo bonna major those are his agents bwe batyo babadde ku lokole ekyo kifaananyi kyali nabo mu iPod those are his agents. Everybody is an agent. Most of all of them, those are agents. But they represented political. They represent. Who cares? They represented political parties. Who cares? Honest. I wish you had told me to be representing interests abantu zezibatwale wa Museveni. Anti nkugambye tobo nabona. Aba abantu bagende wa Museveni ba representing achi baba genze kola chi. Bibina owuliramu agenda ekwata ku bantu. It's all about money. So money. And the tears they do cry is about money. It's not about service delivery. NUP is a revolutionary party, a people-centered party. Etunulidde ebiro embeera abantu gye balimu nti abantu batuuka batya okufuulwa emmomboze mu nsi yaabwe ne batandika okuba internally displacing. You have a government. Ne mubeera ne government kati batubanja national debt is standing at 127 trillion, but every day we ask Museveni where does that money go? He cannot answer. Ozirabakeye wamwe
kakati gwe kana akakundi akagenda mu iPod era ojja kubalaba bonna nga amaaso gabamyuse nga agendegeya. It's not about services of the people, it's about getting share of the money. Kati nze bwe sijja kumbaga onkaka bukasi nti botojja wakiri tujja kuleeta guleda nesibu questioninga why kibono balaba bonna amaaso gaabwe bagakanulidde NUP kubanga NUP eyagala kukyajisa mu luwombo ekiregitimizinga eyo tujita collection of agents, state agents kwe kugenda ye NUP kekigiregitimizinga. If NUP doesn't attend, of course gendo mbulire wao gosobolo terese ekyapa kyo kuba gendo tulamu temukiririza mbulira kwaba bagendo tulamu iPod gosobolo oterese ekyapa kyo ngoli mulwadde tosobola gwe batululira abo mawo Museveni mkwano gwange webugiri basalirwa oyina Keno we UPC ofune bana basajja bange BFDC kakati ba muliyati ba nandala mafabi konka Uganda kakati fe tulengera era Museveni is worried abadde nga azanye empikize. At one time he made a statement in such and such a time by 2025 tewajja kuba opposition naye musobedde ena NUP buli watuuka bakamubakyuka ne abalowoleza nti bulu agenda okulaba bafuuse red wabalowoleza mu red ne bafuuka white kati bamusobedde. Agenda ya iPod is it about national interests or is about individual interests under their parties? Sharing of money is about money. Abogendo mbulire nti bagenda kwogera ku butemu obugenda maaso mu ggwanga of targeting people especially indigenous people. Gendo babuze nti mugenda kwogera ku masanyalaze, mugenda kwogera ku musaala gw'abasirikale oba abapolisi oba abamaji oba abasomesa, mugenda kwogera ku welfare yeggwanga, mugenda kwogera ku bbeeyi ya birimeri wo mu ggwanga, mugenda kwogera kuki bagenda kugamba their main discussion will be based on how to share money kugabana kuba Museveni yabagamba nti Uganda nsolo ye yabwe baba alwana mu nsiko ensonga lwaki all former national resources zonna zaba individuals now they own them beterawo kati feba mukubasinga ndoza obati tubate tusinga feba mukubasinga kati ofulumya gold mu Africa beterawo ne refinery yabwe ne ojoba buze ti sente ziva mu gold zigenda mu treasury nti no zaba individuals nenge teka weriri tina minerals zonna za gwanga property ya gwanga ne bo baga nti yes teka weriri ne all minerals now belong to individual companies. They form companies ngabo badola bali ne ttaka lye nagulu bwe bali egabanye lya government kye basooka okukola bakola bu company oli n'ateekawo ka company ke kijjomanyi Enterprises Limited no tugiwaddeyo eka 5 n'engoma ni wa kijjomanyi Mujonkezi Enterprises Limited ne tugiwaddeyo eka 5. They form those companies mwe banagire gwanga ne begabire ttaka lye gwanga kati nabaleetedde ne recent development eriwo. All national parks are going to be privatized. All game parks are going to be privatized by these people. Obadde okimanyi nti amalundiro g'ebisolo gonna bagenda gatunda. They on the market now bagajjeyo bagatunde. And keep people clapping ababa iPod bwebo bubinjo obuyambako mu 7 how to stay. They are happy with the status, with the maintenance of the status quo. Anti kumugamba chi Museveni is not supposed to be a leader of this country. He's supposed to be away. Bino byemwogera lwaki mutula ne president tutya ne mugamba nti nga kiki kyatamanyi bino byoyogedde kiki kyatamanyi ku byenjogedde kiringa bwe bakugamba nti Museveni agenda kulwanyisa obubbi gwosobola kikiriza mutima gongo otegeera nga ddala otegeera olina obwongo nti Museveni asobola okulwanyisa obubbi wano obubbi bwe sibyo mu omusolo obubbi bwe sente si sente zokka obubbi bwe sente obubbi bwe ttaka obubbi bwa properties za state zonna ezigenze amayumba gonna agali ekoloraga abasajja gebegabidde agali enagulu agali enakasero obubbi bwe kunyanja okugobayo abantu nti osobola okukeera enkya nga otegeera ddala ng'otegeera nga weebala nti otegeera noveeri n'ogamba abantu ti Museveni asobola okulwanyisa obubbi ko byataddewo nga biki kalisoliiso just ebyo babikuteerawo ebyo babikuteerawo nga bwe bateeka baluni ku mbaga
balloon waliozi abyeko kumbaga. It's just for decoration. What else can balloons do? State House and corruption. Those are just singabu batekawo balloon kumbaga. They can't do anything. Can a balloon mean anything? No, I'm just asking. Decoration. Decoration. It's just kunyumisa ebyo abitekawo kunyumisa. Gendo mubuje nti anti-corruption che kwata kuchi. Ekoze eki. Na duplicate nga buli katongole n'akateekamu abantu be. Ne bajjayo sente. State House and corruption. That is like a balloon decorated at a wedding party. Eroli wakubuja ndio wae baluni bwe baweri obateri wo mukolo tegubaawo bakugamba nti baluni ne bwe bateri wo mukolo kugenda maso oyina ijiji yaganti tufira 10 billion 10 billion not 10 trillion we are losing more than 10 trillions ani yakizula IGG. So if you know that, what have you done? Mpayo ku 10 trillion ze wakabasuza. Kubanga these are your bosses. Madam IGG, these are your bosses. Era tosobola kubasuza munyago gwawe gwenkugambye the office of the IGG yakola national yakola je baita annual report negamba we lose more than 10 trillions. Do you know how many roads every year? Do you know how many roads are in 10 trillions? Olozo mutuna mwama kuba meka mu 10 trillions. Bwe buba bulole buno butata obwe mitwale 5 obusimbo kuva ku State Square paka ku Masaka round about mu Nyendo. Owulira sebo? Polira. Okuva butato bwe mitwale 5 obusobolo busimba line okuva wane ku State Square pake Masaka mu Nyendo nga bujjudde bonna zezo sente ze babba buli mwaka ezo 10 trillion IGG ze azura ze babba they can how many roads and those 10 trillions you want to tell me nti ababba sente ezo mu 7 tabamanyi gwe bo bakulimba woba wetegerera ddala nga webereramu ne twewola sente ne bakubuuza nti sente ze tweweze ziragawa ne ba continuing to borrow but they don't put money on the services down cheziri nokola cheziri nokola ba continuing okuborrowinga every day mu parliament ba borrowinga nenga bababuuza ate sente ze mwewola nga tetulaba bwe zikola bye zirina kukola they keep on paying interest endalo ebagera mwebase ne bazije kati nga njagala okuwa ekyo ku district banga mbadde vice chairperson wa park local government bana abasajja kye bakola nga abantu bonna bali mu kubongoota balinda obukunkumuka balinda okusiikina balinda okulomba kye bakola ne bateeka etteeka nti sente zino tuziwereze nga ku district ng'obudde bugenze kuba etteeka terikukkiriza zikozesa ng'obudde bugenze olweri n'okuzizza ku center obadde okimanyi ekyo n'owulya nti district baagiwa obuwumbi 3 nekomyawo obuwumbi 2 kubanga bazisindika obudde bugenze teeka ligamba obudde bwa bugenze olina okuzizza ku center mwali mwebuuziza bwe ziddayo ku center ziragawa no gwe nkubuuza bubuuza kubanga ffe tudiscoveringa bingi era bwe tumanya ffe bwe mumanya ffe betutegeera temuddayo kwebaka tulo mugwa ku ddalu ne bakugamba nti twewola sente okuddaabiriza eddwaliro ly'emulago lifuuke hospital A+ negenda olabe ze bakozesaako nalaba li mulyagonja nga tukanti that is a monument mulyagonja Justice of the Constitutional Court one of the ardent supporters of NRM regime she made a statement that this National Hospital called Mulago is now a monument from a judge of high caliber former IGG nakugamba ekyo kyasigalawo nga kibumbe what a statement gwengo wetegerera ngo jeko obubinja buno obugenda okulya sente za iPod obukuba amasuuti ne bagenda tunazo tuzikube tugula amakalina tugula amamotoka amapya basic medicine wali wetegereza nti abasajja abavuga emmotoka empya mu kibuga muno ezebbe yenyo tebalina mirimu gye bakola jankalakkalira sikigendereranga gendo okyetegereze
abasajja abayiwa amakalina amayitirivu mu kalina za kedi zimolozi zine nyumba eziringa amahoteli abavuga ennyumba abavuga emmotoka empya ennyo kati 2026 bw'ogenda okubuuza ogenda okulaba nti omubuuzo yakolawa nga bakugamba that one is a dealer in government. Because those are the people abasifoninga the monies ze mulina okukozesa mu services. Kati olwaleero bakugamba mbu Kyagulanyi National Unity Platform obuteetaba mu iPod ayagala kubalinyira mu luwombo. Mulwaki toyinya odwaki otulemesa okulya. Nobuuza nti alwanira ennyo Kyagulanyi okumukako gena mu iPod nga sikuliranga ko bolwanira nti mu ggwanga mulimu abantu abali internally displaced by non-indigenous people while foreigners are just enjoying all sorts of rights and privileges here. The other day baleeta abalitria omutwalo gumusima mmeka ne baba abandoning eyo mu kibira ne bajja wane Kampala babaleta buleso bali bayingira illegally so illegally waliwo abakulu ababaleta wano and I pay them huge sums of money sometime back. I think 4 years back bali buli military abamujjako $15,000 eza dollar jamba ko police ngo juwe information kati gundi nawe where are those people ebyo bitongole biri luddawa okyalo aba w'ekitongole ekikola actively for this country. Shaidoji wabu sente butono okigambe enoonyereza emisango bwe babatuukira n'okwagala okutta ab'ekibiina ne batuukira okwagala okutta omu ku banoonyereza saabanoonyereza w'ekitongole kya poliisi akulo tonnamanya nti akulo abaana b'NRM baali bamuyisizaamu eggaali n'omwana we nga bamujje bazze omutta Museveni lwe yazzaayo empapula walabako effujjo lye twalaba mu Kampala naye baali bamusse akulo. Okay. Akulo Gulesi akulo bali bamusse era omwana we kye bamukola tali de kukigira. I don't know how she survived because some of those senior officers they know how to manage the situation. Kati bobeera mu ggwanga n'ebitongole bino byonna owa police ensula gy'asula mogiraba akolera ekinga asula bubi ne tumwongeza sente gwe n'ogamba nti ba senior officers bokka be balina okweyongeza ne tuyongeza omusirikale n'oyo akukuuma ku kabangali n'ono akukuume obeere mirembe ne tumwongeza sente ne tugamba we have increased all salaries of all of officers regardless of their ranks. Ate ogenda okulira nti abawaggulu bokka be beeyongeza zakombo bokabe balina ebizibu mubana abawansi bo babatunulira nga ba underdog ombo abatalina dreams. Kakati bobeera mu nsefaanana bwetu twetaaga nti yes General Museveni ayita baavuganya nabo batuule ku meeza under what spirit you are forcing NUP to join you at the satanic table under what spirit? Kwanga satanic table teriwo in the interest of the people. Singo ngamba nti ekikakisa bano okwegata it is because of the interest of the people, interest of the country. Nti kye tutunulira wano kutunulira electoral reforms. Tugenda mu kulonda omukulono yagaana electoral reforms oziteekawo. Tugenda mu kulonda yagaana okuteeka constitutional reforms. Tugenda mu kulonda ekkooti zaamugamba nti ebintu bino wammanga nga tetunabaawo na kulonda birina okukyukamu agaanyo bikyusaamu. Kakati tumugamba nti bwe tuba tugenda mu protest vote tetegeeza nti no titugenda kwekalakaasa wali. Tukugamba nti olw'okuba ofeirinze for the last 40 years regardless of what may come tulina okukyusa obukulembeze. Kakati era kye twalibadde tusuubira nti abasajja bano abagamba NUP eyagala kutulinyira mu luwombo, NUP eyagala kutulemesa kulya, njagala baveeyo batuwe ensonga zaabwe. Nti lwaki basuubira nti ekimu ku bizibu by'eggwanga currently ye NUP okugaana okwetaba mu lukiiko lwa IPOD. Maybe they can go there mwe mubatunulye kuba twetaaga baba bagenze nga tebagenze lwa bifaananyi kubanga abamu they go there for accountability purposes. Some of these people who purport to be fighting for the people or being members of the opposition, they clandestinely work for the regime. They have been smartly working for the regime. Nga mwete mumanyina kumanya mwe mudaba musajja simanyi twasainiza agreement kati nkwadde ekyokulabirako. Honorable Nobert Mao yaleese etteeka ery'emisinde ng'alaba abaana ba National Unity Platform batandise okusonda sente. Naleete etteeka ery'emisinde jjukira Minister wa Constitutional Affairs nti muteeka liri lyazuukusa
muligamba mwe ekibiina ky'ebyobufuzi tekirina kukuŋŋaanya ssente zisukka miliyoni 4 n'omubuuza where have you been all along abo be ba agenti abakuyita ogende nabo mu iPod. Radio 4 Ensunsuzi 13.3 Fama. Radio 4 Ensunsuzi 13.3 Fama. Well, ekintu kyamwe kya protest vote kyoyogera kabantu kaba kyagenda masto kikuba mu ebituli. Atite watoji ekizibu ennyo mugenda ne mukyaza aba politicians abalina a lot of excitement. Nabadde bajeno Felix Klaije. Nabadde ina interview yakola naga nti tachitega na kitegeera era talina kitegeera muwoza protest vote ateno mu musimba w'abantu kani kulaije protest is part of the regime wano musimba honkos you say we are kani kulaije protest. Let me tell you what he said. Muwoza protest vote yagamba mu luzungu lwamanyi protest kifanagana kuzira kugana mugamba tugenda mu protest vote ateno we musimba abantu so which is which according to him tabitegeera anti kati gwe mubuuze nti weesimbyewo Mogezi wa maje oyogerera amaje gwe owuliddeko amaje nga gakubuuza protest vote omwogezi wa maje abuuza protest vote oba ogibuuza ojja kugiraba bino protest vote ekugamba nti obadde ng'obba obululu bwaffe nga bakulangirira mbu wakiteekawo nti kalica balina okukulangira tukugamba ku luno tebalina kukulangirira okujjako ng'owangudde olidde sebo ng'owangudde jenunire gwakulira akakiiko k'okulonda wonna gy'obeera you are not a god jangolangirira ebifu gwakulira akakiiko k'ebyokulonda awe tujja okumanya nti we are dealing with malaika okitegedde sebo abantu basacrifice wuliriza sebo abantu basacrifice a lot for this country. Very many innocent people have died. Very many innocent people have died being targeted on daily basis. Very many people have sacrificed for this country. Nga tusubira nti at such and such a time tujja kutuuka nga tulina political maturity. Do you think are you safe you yourself? Who? Omuntu nakomawo okuva ebweru w'eggwanga nga save you. I'm just talking to you gwenga journalist. Are you safe you yourself? When you wake up every morning nga nsubire nti olinayo abaana, do you think your children are safe in this country? Do you think your wife is safe in this country? In case your grandfather or mother in the village is bitten by a snake, can he or she access any medicines in any nearby hospital freely? Ngolaba n'abakungu ba government katwe balwala babasondera busondezi in such a country erina huge deaths nenga temanyi sente kijja zikola. Do you think you are safe nga abantu bamwe mu byalo bonna babasenguddeyo kutaka? Because even these days omwavu tokyasinga musango gukwata ku byettaka. The poor being pushed away. Kakati ekyo kyenkugamba nti owekitiibwa Kulaije mukwano gwange omulokola ayogerera amaje abeere muleniye ey'amaje. We can be soldiers but we are not soldiers. They don't understand. We can also be soldiers but we are not soldiers. Okay. There is no person who was born to be a soldier. Just circumstances zireetera abantu ne baga nti kakati tukwatemu. Kakati ye bwakugamba nti takitegeera ekigambo protest mugamba ajje ku kibiina kye NUP muwadde invitation yange freely. Ayagala Kulaije muyise mukulu Kulaije omwogezi w'amaje amanyi bulungi nange mumanyi musajja mulokole jangu tukunnyonnyole. Nkunja kunnyonnyola ebigambo bibiri protest ne gaali. Protest ne gaali. Egaali ogimanyi? Ogenda munnyonnyola egaali. Egaali ne protest. Kati gwogende ogwogerera ekitongole ekyogerera. Kubanga most of these people are too partisan but they represent national institutions. Bwajja wanayogera byenaalemu nenga alina kuba nani partisan. Kakati ajja kujja nze muwadde free invitation jangu ku kitebe kye NUP fe tujja kwaniriza after all ekitebe kyonna kyetooloddwa ebika bya buli basirikale diso giso miso wiso SFC KFC NFC WFC byonna biri wali bitunuulidde NUP. Ebiri ebyo ebitongolo birabako ku kibiina ekirala. SFC, KFC, NFC, WFC obirabako ku kibiina ekirala okujjako oli musiraamu ulikoki mujja kulaba ebintu bingi omulembe gw'abasajja bano nga babatuddeko obwongo ng'abantu tebakyetegeerera
ng'abantu they only mad about making money mukyalabe ebintu bingi nga Buganda common man is party which common man ekibiina ky'omuntu wa bulijjo naye waddembe nejjukira kino kyakajjanga PFF naye waddembe oteekawo era n'okudduka n'agenda mu iPod laba PPF nayo iweeri mwe kati kiri eri mwe kubanga ffe baatugamba ebintu ebitalina makulu bimalira not PPF but focus yaffe si abano bakola bibiina People's Front for Freedom they make their parties is not a crime ate waliyo ne PFF akabonero kaabwe simu alo then waliwo DF eyo yakabonero muti ebiina bino ebimeruka ku opposition mubalaka ki nze simanyi nange sijja kugamba nange nkeera ku makya nendaba nti ono ataddewo naye ekike n'oli ataddewo ekike however era ffe tetubimalirako obudde focus yaffe yakulaba smooth transition yakutunulira how are we going to manage the protest vote. Protest vote is not about ngabwe mulowooza ntugenda kwekalakaasa tugenda kugamba gobadde okulira akakiiko k'okulonda are you safe byolangiridde ne yali abaddeko akakiiko k'okulonda osobola omuleka mu Kampala muno n'atambula oba musazewo okuyita eno no tewali kuyita eno oli bwakubeera n'ekibiina kye it's not a crime ekibiina kibeeranga bw'oteekawo essomero fewaffe nakaseke waliwo mu sub county nga mulimu amasomero mayitirivu waliwo aga government waliwo abannannyini balina amasomero gaabwe naye nga bonna basomesa kyekimu isapti y'okulaba somero kiri ogendamu kati abo sibamalirako gundi focus yange egamba tugenda kubeerawo tutya kubanga Uganda etandika 2026 egenda kuba ndala nnyo era kigenda kututwalira emyaka nga 3 nga tukyagitereeza like 30 years okitegedde sebo mpulira nga kirimo okuzaayo ettaka erinyagiddwa okubanga ozimbye kalinawo tekitegeeza nti yo olira sebo okubanga weegabira ekizimbe kya gavumenti ezo zonna documents zeziri era nkasita weegabira ekizimbe kya gavumenti ani yakikuwa lino ekibira kino tukitegedde abaali mu buyinza mwekobaana okujja okwegabira buli kirwana ekibira kino ani yakikuwa obadde ku nnyanja ng'osolooza twagala amanya g'abo babadde ku nnyanja nga batemula abantu nga beefuula abagira kati nkugambye okutandika 2026 tugenda kutandika okutereeza Uganda bannyini nsi bagenda kujeddiza mu mwaka gwa 1986 olutalo nga luyinda abanoonyi b'obubuddamu beetaba mu lutalo ne batuwambako ensi yaffe kakati olwaleero tukugamba kana akaluke tugendamu I am not a fool okuparticipating nga nkimanyi nti oganya okuteekawo electoral reforms I am not a fool okukagendamu nga nkimanyi nti n'aba media bulijjo balanga results nengo babuuza muzijjawa nga internet teriiko I am not a fool okukagendamu nga nkimanyi nti owakakiiko k'okulonda is totally partisan. So you're not going to participate? Anti nkugambye nkagenda mu. But the partisan electoral commission has been declaring you Lutamaguzi as a winner. Baze bakulangira. Kirogenda musanje kya kusatu. Nkimanyi nti ozonnangirira naye akaluke mu mpinvandirwa. Yongereza. Mvandirwa. Emmere bweyiika envendirwa ne bweziika wanzi n'ezino emmere kyekikulu n'ezino envendirwa ffe waffe jjajjange yafumbanga ettooke n'ateekako omwogo n'ateekako nakati n'ejjobyo ne bwe liyiika tebagamba nti tetujja kulya kuba ejjobyo liyiise kuba ebadde kati tukugamba gwe wakakiiko k'okulonda tuyingidde wano bulijjo olangirira ebitaliyo naawe yalangirira ne bakuggyako you are not also safe. Mbadde njagala kwebaza abatuuliza mukulu JBN Nakasozi Budde we balituuliza kansala Amide Kapeeka we balituuliza mukulu kansala naawe tubi Baludevu Kapeeka we balituuliza mwami Sebulibe Kakonde we balituuliza mwami Lubege Nakatandagira we bali okutuuliriza n'abalala mwenna abali mu kutuuliriza bangambye Honorable Lord Mayor bali mwezo oli mu kutuuliriza engineer we bali kutuuliriza Honorable Kirumira oyo ndugu mwe bali kubanga muri mu kutuuliriza amachagalero mukulu Katongole kisebo chairman Katongole mu Lukumbi we bali kubanga otuliza nenze kyembadde nkugamba kye kiseera abantu tufokasinge ku bintu ebiruma abantu mu politics ye naliwo kubanga buli wobeera mu ggwanga nga olina abantu nga majorly ba politicians bali money minded
kirete ebibuuzo bingi. Tulina okufaayo, yes, munnabyafuzi ayagala ssente era naye alina okubeerawo ku ssente kuba kati bw'ogenda n'osange abantu nga batambula mu politics bakugamba tolina kwotulekeddewo. Nasanyuka nnyo ennaku ezo walingayo obubinji obwalinga boogera ebigambo ebingi naye zino gurupu z'abafere bwe ziyitamu zoogera n'amala n'agenda tabalekedde yadde 10 naye n'omubuuza nti ono omukulembeze mwe mwali mututteko obudde okubuuza omuntu eyeesimbyewo nti okolawa nga tonnalonda muntu sooka omubuuze okolawa. Yes, ogambye ozze okwesimbawo wano, ogambye oyagala kunnunula, ogambye oyagala kukyusa bulamu bwange naye gwe okolawa. Bw'olaba nga nazze okwesimbawo naye talina mulimu ayiya bulamu mwe muleetere eggwanga lyaffe okufaanana nga bwe lifaanana. Omuntu yenna obuvunaanyizibwa omukulembeze ateekwa okubaako ne kyakola. Era naffe ensonga lwaki tugamba bano abagamba nti bw'obanga gwe ogenza okuyingira mu mukago wa iPod si mukago ogwo tokakaata guyingiddemu muleke nze lwaki onkako okujja okulya ewuwe emmere ne gufuuka musango ulirya ssebo ne maliza ne gufuuka musango mbweni upite eyingidde eri munaka mwe bwe mubanga muli very comfortable with the current situation ng'abantu bakaaba bbeeyi y'ebirime ebyabwe egudde gavumenti egifaako aba boda pikipiki bwabwe bonna bujjudde ku police stations abantu abali mu bibuga enkuba bw'etonnya ne bafunwa amakubo amabi ne mu byalo amakubo ne gabeera mabi abasomesa ne babanga okufiibwako bamala kusooka kwekalakaasa then ze tuyita special matters ze twali badde tutunuulira ennyo ng'abakulembeze mu